Egimu ku misango egibadde mu kkooti olwaleero era tujja genda mu maaso n'ogigoberera. Mu malala abazadde abasomesa wamu n'abayizi bakyagenda mu maaso n'okujaganya olw'okukola obulungi ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu. Bano bakubiriziddwa okusomesa abaana ebyeddiini babyongere ku ebyo eby'amasomero biyite ebyensi. Abazadde bakubiriziddwa okusomesa abaana baabwe ebyeddiini okubyongera ku byensi kibayamba okubeera abantu balamu naddala nga batandise okuweereza eggwanga. Bw'abikwata wamu kiba kitegeeza nti okoze ekyo ennyini ky'olina okukola n'osomesa emikono ne kisobola okuba nti akola. Kitegeeza nti gy'okoma ogatta omwana afuna ebintu ebyo bisatu oba omusomesezza aba mujjuvu. Bino byogeddwa ku mukolo ogubadde ogw'okwebaza n'okukwasa abayizi abatula ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde ebbaluwa zaabwe ku ssomero lya Peak Hill Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Kawempe olw'okukola obulungi ebigezo byabwe. Nafunye aggregates 10. Nafunye 8. Nebaza nnyo bazadde bange basomesa bange n'emikwano gyange gye nakwataganye nagyo. Omukulu w'essomero Sauda Gaira ategeezezza nti bafuna okusoomoozebwa okuva eri abazadde abaabasaba okutendeka abaana baabwe ebyeddiini nabo kwe kutandikawo Islamic Primary Living Examinations era nga na bano bakoze bulungi nnyo nga 2 ku bo be basinze mu ggwanga lyonna. Abaana baffe bakola bulungi ddala sirina bwe nnyinza kukinnyonnyola okuggyako okwebaza abaana bennyini kuba baali boogi n'abasomesa ababasomesa kubanga mu bo twafunamu kuweya national candidates. Ffe ku Peak Hill ne bw'oba oyagadde kutambula mu secondary schools zonna eziriraanyeewo tewali mwana waffe wa Peak Hill atagenda maaso. Ebyo nga biri bityo abazadde basabiddwa okufaayo okusomesa abaana baabwe abalina obulemu ku mibiri gyabwe nti kubanga basobola okusoma obulungi era balina kinene kye basobola okuyamba eggwanga lino. Bino byogeddwa Juliet Tulinawe mama wa Matthew Asaasira ng'ono muzibe eyayitidde mu ddaala erisooka n'obubonero 11 mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde. Twebaza Katonda tuzze tutambula mu malwaliro tulaba baddokitaazi tufaayo buli kimu kyonna naye tebibadde byangu. Matthew Asaasira talaba bulungi era ng'abadde akozesa kyuma ekyeyambisibwa bamuzibe okuwandiika. Nafunye 11 era ekyanyambye sikimanyi kubanga mbadde nkozesa braille nga susuubira oba nsobola okufuna ne first grade. Badirekita b'essomero lino Solomon ne James Walusimbi basimye abazadde ababawagidde omwaka guno. Ebizibu olwaleero ebiri mu masomero ne mu bifo eby'enjawulo mubiwulira emiriro n'omubenje. Procopius Lumu ne Sharif Sebunye bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.